omusajja nabunaabuna naye nze nakulanga kino nze nakulanga kino bwe yali azimba nze nasomanga buliti nze nasimba nagenda neneewole waffe sente nagenda neneewola bangi kati nga life ye bambi omukyala agitadde mwami kati nze abakyala njagala bagamba nti abaami bano nga tubaagale naye let's not lose ourselves. Let's not do what? Ate omusajja omulungi agenda kukkiriza omukyala we naye abeeku n'akantu ke. A good man will do that. Era teri omusajja ng'ocontributinga maka. Kati nze omusajja wabanga alina kyakola I would contribute. But I would also have my own things. Okitegedde bw'aba politics nja kuwaayo. Cash. But also in kind. Abakazi ng'ebyo tebabikkiriza. Okitegeera. But I will still have my things as a woman. Kitegeeza gwe okuba nti kubanga nze sibirivinga muntu nga obeera n'omusajja ng'omukazi ate buli kasente konna noga nti nze siwaayo kange nga tuli babuno oyinza okuba nga obadde naye naye ng'amenyeka okitegedde nga buli kimu yakikola bw'obanga toyagala kuwooya alina okuba nga buli kimu ate abasajja era baga nti buli kimu neesobolera era wabawo obutini omusajja bw'aba nga tasobola kukola nga tasobola kukola ki bukola nga bulumira bw'aba akuwadde emmere yawaka ayinza okuba nga enva zibuzeemu mujja kuwana za mmande za lwakusatu ayinza okuba nga akuwadde naye nga tagenda kwambaza kati abasajja nze kati ennyambala gye ngulamu ebintu byange kizibu okusanga omusajja ng'ajja kungulira byenjagala byonna okwambala completely ne waba nno nga mugagga atya according to the way I do my dressing completely kati nomanya nti this one I would do my dressing nze njagala nnyo okuyamba abantu nnyo nkumanya kakati ayinza okuba nga yetajja kati nga nze saagala kubanga nina gwe nnyamba ate ombuuzi ezo zange bireke ndeka nkola ebyange kitegeeza bw'oba oyamba todduka mwami nedda ate lwaki nkugamba nkozesa kyange naye bw'obanga oba omwami omumanyi omuwa chansi n'azimba munno omuga agenda osaba omwami omugambeko ajja ngambe you give him an opportunity to shine you get it however kati omukyalo ono lwaki kirungi n'abaako n'ekintu kye nti in case of anything omusajja ayinza okuba nga embeera ekyuse income ekyuse tafunye oyinza okuba nga oba eriyo abasajja bafuna abakyala ne batakyuka naye ate bayo abalala ne bafuna abakyala ne bakyuka naaba nga takyakulabirira takyakufaako kati gwe omanya nti nze neetegeka support but if he's not supporting you tobonyaabona mulanawe bibyo buli omu akola ebibyo naye bw'aba omuntu nga mulungi do it teriyo omusajja ali azamanyiza mukazi nga yamubeererawo abeera na mirembe era bafa bubi You wanna make tasty food and serious. You want to do that dance and still. Come down in one way and night. Seek a day put to one night. Nairo akro ya sika. Seek a day put to one night. Can down in one way and night. Seek a day put to one night. Can down in one way and night. n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi ena bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira bya KCB eri kuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara.
ng'agobina enkoko. Alina akatungulu, alina n'akambi. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Era kadebe katuka ne bagamba bikini mama demo. Yafunyiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukuggyako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Twetaagamu ku mani power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Jeanette Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience.
With a Golden Living app, every second counts. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back with dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie 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 boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Okay, Real Time with Mimi leero afulumye. Tetuli mu studio, tuli wabweru. Akawewo kali nakyo, buli kimu ekiri wano kye tufuna kiri nakyo. Nkyaliddeko Dr. Dr. ali wano alabika bulungi nnyo. Dr. designer wo. Oba ye good designer wo. Nze ne designing. Bannange birabika bulungi nnyo. Ekino nkyagadde. Neerinyira ennyonyi nengera nenkola shopping nga ngenze ku shopping ngoye. But also here internally is a lady I found that's for me some few good clothes. But I normally do my shopping personally. Weeronda mu ngoye. Personally, I do my shopping. I know. How are you? I'm good. Long time. Nga tetweraba. Twerabye kati. Oli otya Doctor? I'm good. Oli bulungi. Abakyala bali kuno, abakyala bakwagala Doctor. Abaana b'obuwala bakwagala nnyo, n'abaami nno bakwagala kubanga okyusa mindset y'abantu be balina okubeera nabo, abantu be balina okubeera nabo obulamu bwabwe bwonna. So girl child so far obadde tomukoze bubi. Very true. Yes. And I pray that God continues in me to support changes in people's lives. Yes. Kuba kinsanyusa. Like chewasoma oba chechikuwa emirembe mu mutima gwo buli wala. Even my training erimu area eyo naye nze ng'omuntu njagala nnyo okukyusa obulamu bw'abantu. Wow. Kinsanyusa oli bwe musangana ngamba wangamba nzireyo nsome n'enzirayo. Wangamba ngule nsavinge ngula akataka n'ekikola. Wangamba managing lifestyle yange n'engikyusa. And it's good. It's very good. So Dr. abaana bawala bali kuno n'abakyala bonna awamu. Abakyala ennaku zino batugamba buli saa mu empowering abakyala. Buli avaayo empower the girl child, empower a woman. Lwaki gwe nawe oli awo ku bakyala? Lwaki ndi ku bakyala nti of course reality is right now omwana omulenzi muzibu okuzibu okusinga omuwala. Lwaki? I am telling you that's the fact. Buli muntu yenna alina mu family ng'alinamu abaana abalenzi n'abawala. Abawala ennaku zino bavaamu nnyo okusinga abalenzi. And I think I might also think about the boys as well. Yes. Kubanga bwe tuteekateeka abawala n'omuwala bw'obeera empowered ate ng'omusajja tumuteeseteese omuvubuka ono they can't manage these women. Yes, abali empowered already. Abali empowered. Kubanga kati gwe omwana omulenzi ono biki by'omugamba by'omuteeseteese. Omanyi abasajja bedda kwega abakyala bedda traditional setting omwami yabeeranga lion at home. Yes. He would do everything at home, look after the woman, and the woman will be there to just be there, submissive, kufumbira mwami kigere, kumulongosa kigere mugira, school fees w'omwana nga school fees w'abaana mwami asasula buli kimu mwami ng'akikola. Era abakyala abasinga abedda tebakolanga. Naye bw'oba olaba omulembe guno egugenze obulamu bwakyukamu. Economy nzibu. Wesanga nti abasajja tebakyasobola kikola. Kubanga edda omwami yabeeranga bamuzadde ku famire, taata we n'amuwabo mabbali n'amuwa ettaka nga kwega economy nyangu okusoma kwa bwerere, naye kati ebintu atandikira ku mmere ya taata we. Ebintu byakaluba. Kati ebintu bino we bigenda nga bikaluba kitegeeza nti life eri expensive. However much the man might love you or care, tasobola kubimalayo byonna. Newesanga nti omukyala alina okufuba alabe nti asupplementinga. Abasajja wootuukira ku musajja agamba nti nze njagala mukyala nga mulabirira beba abawasa nga bali myaka 5. Myaka 45. Naye omuvubuka ono ng'awasizza mangu. Era olaba omuntu ng'abyogera aba mukulu. Nga ye mukulu awasizza omukyala nga muto. Naye ng'ate alina abakazi beyonoonera future. Be yayagalako banoonabona n'atabawasa.
era ekyo njagala abantu bakinotinge aboononedde future abazaddemu abaana tabawasizza afunyeyo omuto yagamba nze omukazi wange takola. Why? Because he worked and prepared for this beautiful queen coming. But what about these ones? Bwozaddemu tewabawasa wabaagalako tobalina gy'obatutte kati olaba nga abakazi bangi babeera mu category eyo. Abakazi bangi nga babeera mu mbeera nga kuba tebaali supported. Abamu tebalina mirimu, abasinga talinayo skill kintu kyasobola okugyamu ssente kati abeerawo ku mmase ya mwami. Era abakyala abasinga kati kambabulye Shamim, omukyala ow'empisa, omukyala ddala ow'empisa si ye mukyala nga buli kimu omwami akimukolera n'omulaba ng'alina empisa. Oyo si ye mukyala ow'empisa. Kuba bw'oba omanyi nti omusajja akolera buli kimu era olina ky'ogenda okumujja ojja kuba n'empisa kuba ffenna bakuga nti kakati bw'oba olina onoomusaba ssente eza busuuti sooka omufumbira amazzi agenda anaabe omale omuwe emmere alye kati bw'omala olyoka omugambe sabayo ku ssente njaga ku ssente eya busuuti azikuweerawo okitegeera naye bw'obeera n'omukazi nga mwenna muli bapambanyi mukeera ku makya mwenna ne mugenda ne mukola ne ssente zaakuze omukyala n'azireeta n'acontributinga naye n'asigala nga amazzi ago agakukolera agafumba n'asigala nga ng'amanyi nti omwami wange ngenda mufumbira emmere n'asigala nga amanyi nti omwami wange essaati gy'anaayambala eri lutawa n'asigala nga ekitiibwa kyo mu bantu akikuwa wadde acontributinga oyo omukyala aba n'empisa okusinga kw'oli. Ekyo abantu njagala bakyawule. Ffe abakyala baatutunda nga bw'oba olina ky'obaza ojja kuba mukkakkamu nnyo. Okitegedde? Okkakkana n'okkakkana ne bakulinnyako nga tolina kyokola ki? Kyoyogera. Okitegeera? Kati kiba kitegeeza nti tuba tulina abakazi okubasomesa nti ne bw'oba ofunye oyina osigala ng'oli mukkakkamu. Osigala ng'okola by'olina okukola ki? Okukola. Ng'omukyala. Okitegeera? Kati weesanga nti abakazi abasinga generation yaffe nti babeera mu mbeera eno ey'obufumbo naye olw'okuba nti ayina omusajja ayina okugumira buli mbeera kubanga ayina osasula school fees z'abaana ayina okumuwa ekyokulya ayina okumuzimbira ennyumba oba omuwa ennyumba talina kyakukola. Kati ne weesanga abasinga nga abamu osanga n'omukazi nga nti bankuba ne bansala ne bakola naye sirina gye ndaga. Tolina gy'okola ki? Sirina gye ndaga. Kati nze njagala environment ng'omukyala ali empowered. Alright? Nga there is no reason to live a good relationship, but there is a reason to live a bad one. Yes. Okitegeera? You enjoy a good relationship, you enjoy a good man. It's okay. Naye bwe kiba ng'omusajja akutulugunya asobola n'okutuusaako obulabu eri abaana bo oba gwe ng'omukyala ogamba wano kanveewo oba si kyekyo bw'abanga ayina obadde mu bufumbo naye ng'ayina byatajja kuwa agambe nti omwana wo eno taamu tajja kutuula mujja kulya kimu osobola nti nedda bw'oba nga tosobola tuwa mirundi 3 ekyokulya oba 2 nze nja kikola bw'obanga school fees w'omwana wange tosobola musasula nze nja mutwala omwana wange mu ssomero ki eddungi. Me that's what I look at. Nga bw'obeera n'omwami omanyi abantu abasinga ndaba abakyala bangi ekiseera ne kituuka maaso eyo nga n'empete tokyalina yadde stress misuwanga gitulira obadde mu nnyumba n'omwami wo oba oliawo nga bakutundiddemu bulungi nnyo ate omubiri n'onoonya gy'olaga nga tolinaayo naddeyo wa maama okitegeera omuzigo gw'obeeramu nga togulina okitegeera eri abaami bangi abalungi n'abeera ne mukyala we ne beezimba ne bakola ebintu byabwe ne babeera bonna n'alabirira famire nebeera wamu naye ate bayo n'abaami mukyala we nga bavudde naye wansi mukoze mupambanye bwe muba nga mulinga nga basituseemu bwe bati mufunye n'akyuka completely. Buli mukazi ndabya abakazi abayitirivu abakazi ne babonya nanga naye omusajja nabonaabona naye nze nakulanga kino nze nakulanga kino bwe yali azimba nze nasombanga buliti nze nasimba nagenda neneewole waffe ssente nagenda neneewola bangi kati nga life ye bambi omukyala agitadde mwami kati nze abakyala njagala bagamba nti abaami bano nga tubaagale naye let's not lose ourselves. Let's not do what? Ate omusajja omulungi agenda kukkiriza omukyala we naye abeeku n'akantu ke. A good man will do that. Era teri omusajja ng'ocontributinga maka kati nze
omusajja wabanga ina kyakola I would contribute but I would also have my own things. Okitegedde bw'aba politics nja kuwaayo cash but also in kind. Abakazi ng'ebyo tebabikkiriza Okitegera but I will still have my things as a woman. Kitegeeza gwe okuba nti kubanga nze sibirivinga muntu nga obeera n'omusajja ng'omukazi ate buli kasente konna noga nti nze siwaayo kange nga tuli babuno oyinza okuba nga obadde naye naye ng'amenyeka okitegedde nga buli kimu yakikola bw'obanga toyagala kuwooya alina okuba nga buli kimu ate abasajja era baga nti buli kimu neesobolera era wabawo obutini omusajja bw'aba nga tasobola kukola nga tasobola kukola ki bukola nga bulumira bw'aba akuwadde emmere eyawaka ayinza okuba nga enva zibuzeemu mujja kuba za mmande za lwakusatu ayinza okuba nga akuwadde naye nga tagenda kwambaza kati abasajja nze kati ennyambala gyengulamu ebintu byange kizibu okusanga omusajja ng'ajja kungulira byenjagala byonna okwambala completely ne waba nno nga mugagga atya according to the way I do my dressing completely kati nomanya nti this one I would do my dressing nze njagala nnyo okuyamba abantu nnyo nkumanya kakati ayinza okuba nga yetajja kati nga nze saagala kubanga nina gwe nnyamba ate ombuuzi ezo zange bireke ndeka nkola ebyange kitegeeza bw'oba oyamba todduka mwami kipaayo nedda ate lwaki nkugamba nkozesa kyange naye bw'obanga oba omwami omumanyi omuwa chansi n'azimba muno omuga agenda osaba omwami omugambeko ajja ngambe you give him an opportunity to shine you get it however kati omukyalo ono lwaki kirungi n'abaako n'ekintu kye nti in case of anything omusajja ayinza okuba nga embeera ekyuse income ekyuse tafunye oyinza okuba nga oba eriyo abasajja bafuna abakyala ne batakyuka naye ate bayo abalala ne bafuna abakyala ne bakyuka naabanga takyakulabirira takyakufaakati gwe omanya nti nze neetegeka okitegeera oyinza okuba nga olinayo extended family abakyala abasinga twagala nnyo bazadde baffe kati bazadde baffe bano ogamba nti nedda nze maama wange natandika omwambaza for so many years olaba nze nali nkyasoma campus omulimu gwe nasooka okukola maama wange nze yayambalanga siriki paka we yamukoowa gomesi ya siriki nga nina omugulira piwa siriki ate bwe namala neŋŋamba kati ngenda mugulira ezo ez'ettake maama nga azambalidde emyaka 18 oba 2 my mother dresses ez'ettake ezo neŋŋamba nja zimugulira nga nzikoowa nga baziseera naye nga nzigula okitegeera ekyo kyo tokinzijaako okitegedde kati omwami wayinzamulabanga ddala bamulabirira omwami ayinza okugamba oyo na ssente lwaki owa omugulira ttaki yayinza okuba owe tayagala mugulira lwettaki kati ebyo seebuuza ku musajja seebuuza ku mwami eriyo ebintu nga tuweebuuza ku mwami abakyala tuyige nti si buli kintu kyonna tulina okwebuuza ku mwami tulina okubayo ne ssente ezaffe ng'okola ekintu ng'omwami tomwebuuza ku ngazizo nga n'abaami we nabagamba abaami nabo nabagamba balina okweyo n'akasente akaabwe kaabwe nga tetukamanyi ffe nga temukamanyi dokita tawe wakola era nakibagamba nakyo lwaki wabagamba nze n'abasajja mbagamba naye omanyi nti osobola ofuna omukyala nga tayagala owe bantu ku ssente nga mwona omugamba ajja kulemesa kati nze abasajja nabo mbagamba nti si buli ssente nti omukyala alina okuba nga agimanyi nobbaako n'ezizo nga naffe balina otuleka tubeere n'ezaffe nga tuyinayo ebyaffe byetukola ki byetukola byetukola ki ate bw'obeera n'omusajja ng'ategeera nga takuyisa bubi olina ku ssente ng'omukyala musupporting okuggyako bw'aba akuyisa bubi totawaana abo tebasanna ssente zaffe okitegedde ye bw'aba afunye takuwadde takukoledde ate gwe bw'ofuna nga bw'omuwa kakati kiki naye wabanga eriyo abasajja nga they try olaba agezezaako you've built a home akoledde kino akoledde kiri kati bw'oba ofunye ng'omukazi do your best support but if he's not supporting you tobonyaabona kola nawe bibyo buli omu akola ebibyo naye bw'aba omuntu nga mulungi do it it's not bad Mungu akikweramu baraka wadde tebakitusaba okitegedde tebakitusaba naye bw'oba okikoze anti bw'omugambako nga gasaazi kusaba zo anti raga nti obusente bw'obwo bwe batyo obwo bakambwe dokita bakambwe naye ti kati oba olaba
sometime omanyi kati kambabulire ate abasajja balina okukimanya nti abakazi tulina omukisa. Yes. Teriyo omusajja ali azamanyiza mukazi nga yamubeererawo abeera na mirembe era bafa bubi. Bw'atafa kibwatukira afiira mu accident baba mutta. Wala ndekitandika mukwano. Bagenda kugamba abasajja we tuli wano tukyatambula. Kubuulire era bagijja kuba nti yabadde yeebase teyazukuse. Nze nkubuulira ekintu kyamutuze teriyo musajja ali azamanya mukazi. Kale bwe kikuyitako kijja kukwata because it's not fair. Yeah, it's not fair. Abakazi bano essente y'omukazi teri azamanyizibwa. Omukazi bwabe ebeeva wala bwaba omukazi nga agezezzaako akasente ke fe akasente akaffe kakatuluma nnyo bwema nkutte miliyoni yange emu n'engikuwa ng'olina kyokola n'enkwata miliyoni zange 5 ba 10 n'enzikuwa tondyaza amaanya wentadde ssente yange awo mba nina kyentaddewo ng'envudde wala okitegeera kati gwe kyova olaba nti abasinga bakola ebintu nebifa n'abuuza kikino nga nti abakazi babaluzi naye nga teyakuloze. Kiri omukazi akolima akaaba Katonda naga nti ono kamuteke mujja kansooke nsibemukko. Okitegeera ndowooza ogenda okulaba nga ebintu tebitambula. What happened? Kubanga oli azamanyiza ki omukyala era senga olaba abasajja abasinga babeera fair beera fair nti kino omukazi wange yakiteekamu sente ze teri mu wano waali kino teyakiteekamu itizoki kino no it is okay. Naye okulyaza amaanyi abakazi si kirungi. Si kirungi n'akatini. Kirungi nnyo nnyo omukyala wabanga akutta akasente ke n'akateeka ku kintu omusajja kyakola teyeefuula. Nze abasajja ngenda ne mbagamba tewali musajja gwe bagenda teeka na bizimbe mu ntaana. Taliyo. Ebyapa babikaanya ne tewali tebagendaga nti Zubeda oba Shamimu wabadde n'ebyapa 3-4. And I'm telling you omusajja omugagga bw'amala okufa bw'ati pa ekiddako kaanira bintu bakwerabira entalo zonna zibeera Alex namala na wiiki mu ttaka ate nga tabadde nabingi neera eje bali awo babikaanya okitegedde kati ekyo senga abasajja bakitegeera mu nsi muno ate n'omanya nti oba oyagala oba toyagala era abakazi be bajja okutwala ebintu byo n'abaana. That's it. Nze nayinanga mukwano gwe nanga nze omukazi simwagala naye abaana abaagala nnyo. Nze talitwala kintu kyange naye we yafa nga tetulina kyakukola ate ng'omukazi alina abaana. Amulina omuwa ebintu. Tuwadde abaana era omukazi yalina ebintu bye. Anti by'abaana. Kakati abasajja ebintu bino mubiraba bibalumya omutwe naye ng'ate saakasi wa bwereere. Waki? Wa bwereere. Abaana bano singa mbawa ebintu nga teri musajja awa abaana b'ebintu omwana yonna yeerabira kitaawe. Ne wowe biwadde balamu bagamba naye taata olaba kati abaana bano abasinga normally abaana bafa nnyo ku bamama baabwe. Nnyo. Abaana baagala nnyo bamama baabwe naye abaana baagala bataata baabwe. Omanyi ensonga gye bawa? Taata yatwagala, taata yatusomesa, taata teyatusosola, taata yatufaako. Okimanyi ekyo? Era osanga nti ne babeera nga balina entalo ne maama abaana bayimirira taata katukole ki? Katuyimirire naye. Tuyimirire ki? Kitegeeza nti omusajja bw'omanya nti ebintu byonna byokola omukazi ayinamu a role and your children n'obikola mu bwenkanya kikuyambako. Nebwoba oyawukanye ne maama waabwe. Ate nkubulire abakazi bano balaba balina ssente babeera ne ssente naye omukazi ng'obadde omuyisa bulungi tasobola kutuulira ssente nga tulina. Tekiba kizibu kuba kyangu otulimba. Omanyi abasajja balimba bw'aba akwagala ku ssente olaba ne obeera wa myaka 7 wakiri akukwana buto nga muli bafumu naye nakubera tugamba nti bane ku 7 bakugyeko batya ssente. Naga munaye yaŋŋamba awo ne ŋŋamba kamuwe buto aziko akukwana buto nazikujjako. Kati abasajja ekintu ky'abakazi okuba ne ssente tekibeeraliikiza kubeera mujja zitu tebagamba gye tukomye funa ssente gye tukomye bajooga mbu tetukyawulira. Nedda nkubuulire Shamimu nze nkubulidde okugjako nga nekya ya mukazi bw'obeera n'omwami wo ng'abadde akwagala ng'akuwa ekitiibwa naawe omuwa ekitiibwa akufaako. Kizibu nnyo omukazi okujooga omusajja ng'abadde amwagala nga muyisa bulungi. Embeera ezo z'osinga z'olaba zibeera z'abakazi kutulugunyizibwa.
n'abeera omukazi ng'abadde n'omwami omwami omukyala abadde takola omusajja tabuuzibwako ayingira n'akyusa engoye n'afuluma tayina kwegamba tabuuzibwa kintu kyonna omukazi abeera nga kifaananyi alaba byapa biyita alaba biri bigenda maaso alaba kino alaba kiri abasajja bajooga abasajja bamu bajooga nnyo akulaga kino akulaga kiri omukazi n'omusanyu n'omujooga kati abakyala abo obakyakola agamba kale nkulinze era abaasaba nanga mukama bwenzifuna bwenti agenda kundabako okitegedde ajja kukola ki ajja kundaba lwaki kubanga this is what you sold in the woman you sold it but if you loved your wife you honored her you cared about her you cared about her children there is no way aba abakazi babeera batumbaavu n'ogamba nti ofunye ate omusajjawo n'ogamba kamujooge kiba kizibu okujjako nga wamufunira tomwagala naye obanga bba wamufuna omwagala ng'ekigendererwa kyo kyali kyakubeera naye bw'abanga afunye ate ddala ate olumu kale buyinza okuba obuto kuba n'obuto nabwo bubaamu kati eriyo ebintu ebimu abawala bye bakola ddala mu ages nezisooka nga bya buto fenna twabirimu myaka 23 24 n'ogabugayi kati ekyo kyo oli mu bbayi wagoni tugende bibeeramu ebyobuto bibeera bya buto naye omukyala bw'amala ogenda ng'akula ebintu bingi agenda okulaba nti ekisinga era ekisinga obulungi kuba nti omwami w'omukwano gwo mwami w'omukwano gwo bw'okizuula nti si mukwano gwo ate teri kintu omuntu nga mukwano gwo ne muba mukaddi aba mukwano it is still okay okitegeera but for me I believe a woman should have their own money. They should have something at least. Something nga kiki ate omusajja ampuliriza nga ategeera muweeyo omukyala ekiki abasajja abalina amagezi kye bakola gamba nfunye kati mukyala wange ziri ennyumba ez'abapangisa zizo nzikuwadde zizo oyo omusajja aba ategeera bulungi kuba abakuwadde obeeko kyokola ki kati be bawadde mukuume ebintu byo mubikozese anti bamala obituwa ate ne badda n'agamba kimpeeko nkisinge ze nakikuwa kimu okiteeka emmanya ge n'abaana be naye simanyi lwaki abasajja abasinga ekintu ekisinga bakalubizamu nga nti kinteera emmanya ge ekyo tebakyagalira kati nembuuza oba ompadde anti mbu muyinza obitunda abakazi tebatunda kati ate abasajja bye batunda abakazi tebatunda bintu nina mukwano gwange dokita alina abakyala baba 3 naye yaŋŋamba tasobola bonna bbawa buli omu yamuwa ennyumba naye yaŋŋamba tasobola zibateera mu mannya gaabwe kuba bajja mumujooga ate lwaki ate yaba yazibawo anti ate omumujooga zimba yeeyiyo omusajja azimbe yeeyiye azimbe yeeyiye ne bali buli omu abiri n'amaka ge agenda alambuleko oli n'oli ng'alina yawo ki waliwo kyakimuganda kibeera n'eddembe lokyaze nga mikwano gyo nga bw'oyagala ogenda okyalewo ono olwokubiri n'olwokusatu oli olwokuna n'olwokutaano gy'obeera olunaku olumu babbiri eri yakimuganda naye omukyalo ono mwinamu abaana kati naye bane abasajja beerimba kubanga n'amateeka ennyumba omukyala gy'alimu ng'omukyalawo eba yiye kati so babonaabonera bwereere kibamenyera bwereeyo buwi agambe nti onjiwadde shamiri mu mannya go gaabwe kyapa kiki ebibonyaabonya abaami naye nga bibabonyaabonyera bwereere okitegeera ebintu bino bana ebyensobira bashamimu tetugenda kugenda nabyo era mbadde nsaba abantu bireme tumalamu byonna byaku nsi olaba abantu nga bafa n'ebintu naye nga byonna byaku nsi ate ebintu byo biraba ebimu tebibeera na mukisa kyobola abantu omuntu wamala okufa ebintu byogabye ng'ofudde bifa nnyo byononeka nnyo abantu bawe ebintu nga balamu babibeeremu babikole nze nkubuulira kyame mu bizinesi nti nnyo mu Uganda oba ebintu bitini nnyo bye bawadde abantu mu bufu nga bafudde ebisigalawo ebikituufu they all completely go perish because obibaadde bakoze eki ofudde beera neno business omusajja ogenda nti eno ya mukyala wange ono agitandikirewo agibeeramu ajja gyagala ajja gimanaginga ne bw'oliba ovuddewo oba waliwo avudde eba yamukisa esigala ekola ki etambula naye ojjowo omuntu ofudde bagenda kudda mu kweyuza batandika okukayanira obufi
abasinga bajja bagamba nze saagala oba buli omu afiirwe. Let's sell. Why? Because you're giving it out mu muntu afudde. Kati nze ngamba abasajja bawenga balamu bawe baana baabwe. Bw'oba oyina family, bw'oba oyina abakyala 3 4 5 baba mika oba omu muwe omukyala manya nti kino kikyo sigalayo byotagabye. Sigazayo byotagabye. Kubanga n'okugaba ebintu omusajja byonna nakyo si kirungi. Eyinza okuba yate family embi n'omala obbaga bate ne bakwefuulira nakyo kibaali. Omusajja sigazayo ebibyo nga byo tobigabye bibyo okola byoyagala. Naye family emanyi nti bino business yaffe ffe tugimanaginga. Eno ffe tugimanaginga. Eno ffe tukola ki? They will keep it. They will look after it. Naye bw'obikola nti ofudde bagenda kujja balwane nze business njogga kananga bw'eba woteri nga yonna bagisibye omuntu afudde anti bakayana ngamba bakayana tugitunde ne bali bakayana anti bakayanira ddwaliro bakayanira supermarket oba ssomero. They are not caring about continuity. They don't care about continuity. Buli omu kati aganzija mu kyenzija mu ngenda okitegedde ogenda olagawa kyova olaba nti byonna biggwawo. Naye tandika era abantu bangi families nyingi zemanyi zengenze nga mbayambako mbayiwe emirimu gyange gyenkola ne mbagamba muyingize abaana mu business, muyingize abakyala mu business for continuity. Nti bw'oba ovuddewo omwami oba omukyala avuddewo abaana bano basigala bakola ki? Batambuza ekintu abantu bafunemu shares oba emisaala. It helps. Baliwa bana abebbali Twitter families ne baba bafunamu shares. Abaana bo bozadde bafunemu shares. Bw'oba omusajja oyina abaana abebbali bakolera ebintu byabwe weewale entalo bakolere ne bana abawaka bakolere. Nkubulire abaana abo balaba twagala nnyo gatta naye okugatta si kwangu. Yes. It is so hard. Nti ne Katonda byamusukkako. Kati olaba Nabbi Ibrahim yalina abaana 2. Yalina Isaaka ne Ismail. Naye era tebagattangako paka kati. Baali bagaseeko. Simanyi. Ati tebagattanga kuba Ismail mwe muli Abaarabu. Omwava Agari. Aba Sara be bano Bajuzi. Baali bagaseeko paka kati. Kakati gwe ebyagaana okukolebwa Katonda yennyini. Gwe onoobisobola. Osobola okugezaako. Naye abantu ababeerawo ne beegatta babeera batini. Eriyo families bambi nga zigezaako. Naye ng'era bano bye bagezaako sika. Mubaamu era balina kye baalaba munaga lwaki atwisika. Mubaamu obukukulu kati ng'oli musiraamu obimanyi. Newe mubeera basiraamu omuntu n'agezaako nnyo. Anti bw'ogendayo baga tuwegatte nga lwaki atugatta. You try. You know, nze for me I want to tell people you try. But you see that even however good you are, it's not working. Ne wobeera ng'ogezezaako nnyo ne wobeera mukazi ng'ogezezaako ng'oli mulungi otya. Era abaana basigalamu akakukulu ako. Nga you're trying your best. So therefore, it is better people organize. Buli muntu gyali bamuorganizingireyo. Buli omu awulira emirembe waali. Buli muntu abeere gyali n'emirembe gye. Okitegedde. Abantu baagala nnyo okugatta naye bagende beebuze Katonda. Ye byamulema. Nabbi we yamulema okutereeza paka kati. Entalo zikyatutawaanya. Okitegedde. Isirayiri Abayisirayiri n'Abapalasitayini baaluganda ddala. Balwanidde ebbanga paka. Bannaye luli olutalo. Teruli Ggwanda. Luli mu Kurani, luli mu Bayibuli, luli mu ki. Naye nga luliko omuntu ogwo gye luva. You get it? Kati so it is better you prepare your people where they are. Of course, people have monogamous families. Those are better. Chikuyamba ntalo ziba ntono. Ziba ntini ziyinza okubeeramu naye nga ziba ntini. Kati kiri okitegeka. Kati ng'omala buli omu mutegekera. Kati kyokola okolayo company bonna n'obateekamu. N'ofunayo omwana ofunayo omwomu n'omuteekamu. Okolayo mwe ey'ekitole. Buli omu n'ojja n'omu opposition. Kati bino byosigaza byotagabye. Byofunamu ba trustee. Kati buli family nebaako omuntu ate yebanga kizibu okutunda kuba mu trustee totunda. Kati eyo gyogamba nti eyo yo kuba bangi tebalikkiriza kutunda bali awo tebalina powers kutunda kuba ownership eri mu trustee. Omuntu tebalina okukola twala butwazi business maaso. Kirungi buli family erina mwasikamu n'atwala. Naye nga ebino ebisigadde buli omu muntu nga nti abeeno ettaka lyeyo n'eyo byeyo bano beeri. But it's better. These are some of the basics people need to know. Yes.
kuba ebintu by'okwegatta ebyo tebisoboka. Nze mbirabyeko in all families. However much you try, it doesn't work. It doesn't work. Era abasinga ababikozeeko batini ku 10 kuliko nga 3. Ne babeera successful. Ne babeera ne bikola. Eri abakola ate era abakola. Nendo za baba kijje mabega. Mubaamu abantu nga bayivu nnyo bakakka mu bantu balamu. N'abantu balamu bakakkamu. Era ng'olaba nti mulimu mu baana mulimu omuntu omukakkamu mulimu abaana abawumbawumba. It can work naye nga olumu kibeera kizibu. Kibeera kizibu. So tulina Dr. Ruth abasinga tumuyitira Aisha, Dr. Aisha Ruth. Yes. Omukyala ali eyo nga essubi limuweddemu. Buli business ye gyakwatako tetambula. Yes. Yakagula business nga 5 zigaana. Abali ku internet n'alaba nga abalala business yemwe yamulemye abalala gibali mu kufuna musenge. Nabuuza ne kati bano bo bagikoze batya. N'agamba ne bannange ndayika sigenda kufuna ssente. Abamu b'ekyayi bali eyo badda mu byala, abalala bali depressed, abalala batandika ebiragalalagala. Omwana aliyoko omuwala ate ku pressure kati eri ku internet. Baana mu myaka 23 avuga Range Rover. Omwana alinya first class. Omuwala alaba ye myaka gyegimu gyalimu. Agamba wano nze nakola nsobi ki. Nza mu amagezi. Njagala bagamba ekintu kimu nti buli muntu Katonda yamukolera enteekateeka ze. Kati ekintu ekisinga tutawaanya kutunulira munno n'omulaba ng'afumbiddwa n'ogamba nze nga ndudde. N'olaba munno ng'azadde nze nga ndudde. Nze nga sinaba kufuna mmotoka. Nze nga sinaba kuzimba. Nabaaki. Ekyo njagala omuntu asooka agambe nti nange nina olunaku lwange. Lujja. Omuntu yenna ndaba ekyabeere ng'akimanyi nti nina olunaku lwange lukola ki? Lujja. Katonda ayinza okuba nga gwe olunaku lwe yalutegeka ng'ojja kuzaala nga Saali yazaalirwa ku myaka 9. Mukyala wa Nabbi Ibrahim. Nga teyazaalira ku ki? Naye nga lukola ki? Lujja. Okitegeera? Nga lwamagero. Nga lujja kujja. Kwegamba buli muntu alina peesi ye tefaanagana. Okitegeera? Ate ekyokubiri abantu kyenjagala bayige nti okulemererwa mu bulamu is normal. Bw'ofuna okulemererwa mu bulamu kya bulijjo. Kati abantu abasinga obungi bw'afuna challenge agamba nkumi abeera depressed. Tutandika olowooza bw'abeera n'emikwano gye nga mibi. Kati nze abantu njagala bagamba nti buli muntu alemererwa naye si yenkomerero. Kati abantu abasinga abakyala bw'afunayo ka setback kamu ng'agamba nze bannange mpeddeyo. Okitegedde nze mba siweddeeyo. Omukazi business bw'ogikola n'ogaana osobola okukola endala ate n'ofuna n'endala. Ngasanjawulo. Ne bwe bufumbo. Osobola okulema obusooka n'obwokubiri ne bukola. Obwokubiri ne bulema obwokusatu ne bukola. Dokita leka kweno setup ya Afrika batwogerere. Abakyala bangi bendabyeko wano. Nze nalaba mukyala Nsibambi. Mukyala Nsibambi Professor saagala mwogerako munene. Naye mukyala wa Prime Minister. Yes. Naye ye saagala mwogerako muwe ekitiibwa kye naye kamulekerera awo. Okitegeera? Ku nkomerero yafuna ekitiibwa kye. Bulungi nnyo. Okitegeera ndowooza. Kati so abantu tebabeera noga nti I failed. No. Tukijje mu kamwa. Ekyo mukijje mu kamwa. Kane dokita nga kizibu. Kijje mu ki? Mu kamwa. Kati kankubuulire omuntu osobola okukola ekintu n'okikola n'ofeyiringa. Eriyo omusajja gwe nasomako business ye yamukolera ssente nyingi yagifuna ku myaka 62. Abasajja abasinga ba billionaires mu US ssente bazifudde myaka 65. Actually most richest people get money from 50 onwards, 45 onwards. Kati wano mwana aba wa 2 nagwamu amaanyi. 22 nagwamu amaanyi. 23. That is the fact. Mugende musaakinge. Wakyali Yesuubi dokita. Mugende musaakinge. Okitegeera? Ndaba kati tufiira ku nkaaga. Tufiira ku myaka gya wansi si bakiyita batya gya waggulu nnyo kati tetukya edda twalinga ku 45. Abantu kati bakyafa. Abantu bafa abantu bawangaala. Kati omuntu ono njogedde ekisooka ne nkuli ekyokubiri nti failure. Tekulemesa kukola ki? Kati bw'obanga ofeirinze njagala otuule weebuliire. Kati nze abantu abasinga obungi nga tonnaba kugenda wa muntu yenna kuwa magezi. Tuula mu kasenge ko k'olina oba muzigo gwo. Jjako n'ettaala weetunuulire weebulirire.
ntya ogambe ekizibu kyekindiko wawe ensobezza nkubuli nga ndinzekka oli wekka n'omuntu wange ow'omunda okitegeera ogenda gamba bizinesi nagiwa naye nkubulire sente zonna nali nga nzirya mu Rolex nasumbuusa olutuuka akendi mu dduuka nga nzirya nali nga nzirya nzikola naye ng'ate njagala occakala nzijjamu n'enswa mbivvulu okitegeera tetubigaana naye kati ate okyeyiya okitegeera omayinza abantu nsomeseza nnyo abantu ku issue of personal finance nze eriyo ebintu bye nalinga sikola edda kati nga mbikola kati mbikola kuba ndaba nti mbisobola obikola naye ng'ate edda nali sisobola kubikola so wali tosobolera bikola tewabikolako era nali neewala nnyo bikola kuba nali ndaba sinnaba kutuukayo okitegeera bw'oba tonnaba kutuuka mu level egula mmotoka gireke ojja kumala ogifuna ate dokita nga abalala baguze abaninaanye Shamimu anti ombuulidde lwaki tufeeringa gwe sente ezo bw'ozongera mu kabizinensi ko kabutiki k'olina kajja kuwa capital ofune edda ate ogula emmotoka kati ate bw'onooba ng'oziggyemu n'ogula kajja kugwa omala ogambe lwaki kagudde kati bano abalina emmotoka n'abatuulamu ntya dokita it is okay Shamimu nzije ku booda nze mbadde mu bantu abasinga obungi ebiseera bingi twababeerangamu nga tetulina mamotoka twababeerangamu nga tetubeera mu nnyonyi naye twazifuula bigere kati oba nze seetaga kunsasulya neesasulya ne ŋŋenda I don't wait for sponsorship I can go on my own okiraba abantu nga balina amayumba amalungi nga tetunnagafuna naye ng'ogenda n'ogamba Mukama eyange ejja kujja okitegeera ndowooza omuntu ng'emmotoka tugina era n'okera ku makya ng'oyinanga 4-5 obuuza gy'onoovuga abantu byonna era omuntu yenna ajja kugamba kababeere bano bonna abagagga bawulya balina history yaabwe kati abantu abasinga obungi tebamanya nti omuntu yenna abeera ne ka history ke akokuyiriba ak'okubonaabonamu tuba tulowooza byammwe biseetinge nedda tekisi kituufu si kituufu n'omulundi n'ogumu Shamimu si kituufu okitegeera kati abantu abasinga obungi bw'alaba omuntu wano nga gamba oyo yafuna za bwereere oyo era mufuna zammwe mufuna za bwereere naffe twagendako e China ne tuyiriba twagendako e China dokita China nga muzibu nnyo nze namukola dda ng'abantu bonna namukola n'otambula bw'otyo nga 18 years ago nze Shamimu nkoze ebintu ne ŋŋenda e China ne ŋŋenda eyo yonna ne ŋŋenda e Gwanzu nze nga nsubira nze naleetanga jewelry nsawo z'abakyala ngoye z'abakyala byonna nabireetanga nina 3 shops ng'otambula natandika n'akaduka kange kati niwe kati kalinga mu theatre era abantu abakolanga ku WBS ne UBC nga nze mbambaza naye kati owulira nti gwatandikira China ya jewelry eba yange nkulaba kubanga it's unique kuba nze nalinga ndeeta jewelry ali unique on the market ng'ogenda n'omwerondera nga mwerondera n'otambula ne ŋŋenda ne Taikanga gye nasookera emyaka mingi nga ereeta jewelry nga mulungi nnyo nendeeta ensawo zange nendeeta engoye zange nendeeta biki nembireeta nasooka bwe nali ntandika nabusuubula wansi oli yampa kalina ka konteyina omwo mwali nga banva nnungi Sharon mukazi yalinga oba simanyi saagala kwogera bingi naye nga walingawo omukyala wa David wayere mukyala wo bakyali bonna simanyi naye nga nze ntunda omuntu wange mpola watundako ensawo dokita nabitundanga ebintu mu container nabitundanga ate nno nasooka nakuba naka space kati niwe kati ngosa branding kati nyoli yampamu ka space kavano paka nga wali bwe kati bwe natandika nange okola bitambula nengamba kanjiya ka sente ngende China era nga nkola mirimu gyange nga sikola na mu government okiraba nebinkwatirayo nendayo ebyo ngende China nendeta ebintu bwe nabireeta nga bikola nenfuna edduuka mu Namaganda bwe namala nenfuna mu Equatorial nayinamu obudduuka 2 nemmala nenfuna ku Metroplex Mall nga mbikola era nga ntunda ebintu byange navaamu bive nga ndaba asikyayagala kati ebyo kubikola okitegeera naye nga nabikola era nenfunamu ssente zange ninamu bye nakolamu okitegeera ng'obikola bulungi abantu n'oleeta ebintu n'oyiwa n'obitunda n'okola ki social media n'obeegaira nti munguleeko nga bajja ne batundira nga mbira my customers nga they like my taste ne kaakati era nkyalina ebintu ebyo era naawe nina ebintu byange nabireeta nagendako recently si kati naye last year nagula ebintu nga birungi birimu ssente nnyingi naye naga nja biwa abantu abakola nice jewelry and actually nina omukyala gwe na-identify nze mukyala single mother njagala muddonatingira atandikenga business lwakuba mbadde business sinaba kubimuwa birimu ssente nabigula some good money bwe muwa capital oyo abulamu butandikira
omulala nina omwana omuto gwe njagala amutandika omukola akole ki. So all these things we try to do them. Dokita nzizaamu amaanyi. So nabikola nze ne mmala nembireka bulisi. So buli muntu ayinayo we yatandikira. Buli mwa ayinayo sinebyo byokka n'ebirala. There are many other things we have tried to do. Kati challenge gye nkugamba nti abantu abasinga abantu batandikira balabira wano. Nga balina already. Nga balina oli n'atamanya nti omuntu ono nze nawe nagenda nga nenkolaawo awo kayempembogaawo nga nva kampasi nga nsoma ne ngamba kati kanninnyeko ntambula akagere ngende nga n'ebbugo yawange ne chapati ngende nkikuba ekyani. Zigwe. Yes. N'otambuza bigere. That is some time back, but that is yes, history now. Yes, it is some time back. That is history. Doctor, and history is good for me. Yes. Very good history. But it is also good for us. To know, ati mbadde nkugamba nti abakyala bwe mbagamba nti gwe tofaayo abakyala nabagamba nga bannange gwe tofaayo bw'obanga omuntu omulabe nga ayambadde bw'ati nga bwendi n'obyagala genda mu wino genda wansi ononyeyo duplicate owalayisi omwambale akakodi akalala nze ke nawanga abawala ddala bakola ma office yambala empale za black sikati za black ne waba na bbiri kyusa blouse yiga okwekola makeup obeere nga tosobola kusasula makeup lunaku okitegeera yiga enviiri eziri simple okukola nga oba n'enviiri zo osobola ozikumira omwezi nga tezonoonese simple things ekyo kikole osavinga akasente okula ettaka okitegeera abantu abasinga abaguze ettaka olina okuba nga okola ki weefaako abakyala bangi millions hundreds of thousands of women bempadde advice wegulire kataka segula mmotoka abamu nga mubalaba z'abantu bangi abajjanga ewange ne mugamba olina kimulamu nangamba sirina naye nga bamulaba abantu serebu nangamba really nze mugamba how can you be a woman nga bakuwa ekitiibwa nga tolinayo kantu konna mulamu so we nayogera ku bantu nga tolina kantu ne pusi nekubula abantu nabagamba n'enkoko olinagamba nina pusi yange pusi zino dokita zetusanosanga babuzaalidde wali nenkajjawo nagambanga nti n'enkoko togirina olinagamba nda mutulinayo kapusi so kibi nnyo okubeerawo nga tolina kyolina abawala bangi omulaba nayogera naye nga mubulamu talina kantu naaka kalina ayina kati nze ekyo kyova laba nti people give advice to people noga naye you're giving advice you have nothing. Yes, you talk from your story ogambe nti ye nina kentandikiddeko waliwo kano era nze abantu bangi oli wajja n'atuukira mugamba nti omanyi what do you have oyinayo kaki nti nangoye zange ngoye zo ngamba ndaba oba tosaanidde kuba nti tunyumya mukwano gwange olina okuba nga oyinawo oba oyinako oyinayo gezaako nenkuzaamu amaanyi olumandi ojja nongamba nina kikoze abantu abasinga baagala nnyo oli wajja n'agamba nze nange bwe naweza emyaka 35 njatandika nja kuba nina kalina akyogera wa 21 oba 19 kati 35 omanyi Zubeda time edduka mangu nnyo bannaaye 10 years is very fast abawala abasinga oba abavubuka abasinga bavuma nnyo abantu oyo ayogera ki talina kyalina nze nja kuba nina kino emyaka gidduka ate ku speedi ey'amaanyi abavubuka abandaba emyaka gidduka ojja kwekisanga ng'owezezza emyaka 35 nga tolina kyolina abantu abasinga mbagamba act bwe nkugamba nti weefiirizeeko obeereko ky'ofunayo teweesiba kuzimba kira togenda namugongo ebuwaate vaayo emuyenga vaayo gwe noonyayo gy'osobola anti yensobola wala it is okay olunaku lukyero omulundi ogwo ne wafuuka wange oluguudo ne balukola ne batandika okugamba ekawuku wazimbadinga kati wakyuse you understand my point kati abantu basinga mbagamba nti gwe tofaayo oyinza okuba nga namugongo tomusobola naye ate osobola okusobola awalala ate bw'omala okusobolayo osobola okujja namugongo kyeŋŋamba abantu kati Shamimu buli w'olinda osanga nga tolina kyokoze emyaka nga gigenda abantu bangi bagulanga eyo nguze mukoneyo nga wala tetwalinanga eyo kaze eyo nayo olugoba wabeeranga wala wonna kati wakula tokyayinza naggulayo mbu kitukutu kati kitukutu ogulayo osobola okugulayo owuliyeyo mbu simanyi kitukutu
ploti yalinnya zabeeranga za layisi. Kati omuntu gwe kyosobola ky'oba okola tewali Shamimu akugamba nti mwona ogule ekituku eyewala ennyo gy'ogamba ewamwe waba kuzaala kikizo bawa nti ojja kukolayo omale ate ogule ennamugongo oveeyo ogule n'ekkololo tewali akugaana. Tewali kati sente oba ozirina. Bw'oba ozirina nze abantu mbagamba nti bw'oba tosobola abantu basinga beestraininga. N'olaba buli muntu atandika njagala atandikira ku kalina. Why? Lwaki otandikira ku kalina? Ngegenda kumenya. Shamimu abantu batandikidde ku kalina akola kisirabu wansi obukadde 5 ne babulya. Nga talina kyakozeewo. Naye ng'ate obukadde 5 singa asooka n'azimbako ennyumba ye beebaka. Bamugobye ku mulimu yayagala kalina kintu wansi kyaliko kyayimirirako. Njaga abantu bantende nti amaanyi wegali. Talina waasula omulimu guweddewo. Bamugobye ku akeedi akatale kayidde omuliro amazzi gaze ne gabasaanyaawo. Nze ngamba abantu start from a 2 room 3 room olyoka ojje ku kalina. Obanga kalina eno ina ploti yo nga nnene teekayo boys court emabega space ogireke space gireke mubeere omwo n'abaana bo oli wawo oli ki wawo eno manye oli wawo oli mu boys court ate sente bw'ozifuna totandikira ku kalina tandikayo aka extra income ku side. Sente zino woddamu n'ozifuna kukola extra income nga singa zimbera kalina kati ate oli okujje kuki ku kalina kalinayo ozimbe kalinayo nga bw'ojagala okitegedde. Ne bw'oba ng'olina w'ozimbe ala si walungi bw'omala ofuna sente zo ozimba w'oyagala. Naye kati abantu beestraininga ne beesiba ku kalina olina azimbira kalina emyaka 15. Abantu amayumba agakalina bagazimbira myezi 6 5 6 myezi 8 kalina ebyewedde 6 months done. Sina nnyo mwaka naye kati gw'ogimazeeko emyaka 10 wenyula kubanga ensobi wagikola kuva mu ntandikwa. You get it? Ntandikwa okoze eki? Ogyonoonye. Okitegeera? Naye nga wano oli mu kayumbako wano mulimu ne mukyalawo mweyagala rumuziza mu 3 olinamu rumuyo olinamu eddiiro olinamu josram olinamu ey'abaana temupangisa muli munda. Okitegedde? You build your house at your own pace. Eno abaana bye basoma eno weina obusente bwo olina kakala ka side income kokoze nti omulimu eguba guweddewo olina wodda olinayo ka side income aba mukyalawo wawako olina kumukoledde kakolamu oyo omuntu abeera better far much better. Naye abantu baagala nnyo amasappe ate kati gegaonoonya omulembe gaffe ag'omu bwangu. Nze nkulya essappe endyagala naye essappe eryo liraba bw'obanga olirimu ng'eno mabega omanyi olina n'ozikutta. Simayire ebambi abantu abakoze sente zaabwe ne beekolera ebintu byabwe nga tebalina pressure. Enjoy. abo bakkiriza okweyagala. Omuntu eyenjoyinga ebiri true aba ne glo nga ne enjoyinga ng'ogira bantuufu eba ntuufu. Naye ebintu bino ebya competition ebyo tebakitusaba naye bw'oba okikoze anti bw'omugamba nga gasaazi kusaba zo anti raga nti obusente bw'obwo bwe batyo obwo bakambwe dokita bakambwe. Naye kati oba olaba sometime obaye kati kambabulire ate abasajja balina okukimanya nti abakazi tulina omukisa. Yes. Teriyo omusajja ali azamanyiza mukazi nga yamubeererawo abeera na mirembe era bafa bubi. Bw'atafa kibwatukira afiira mu accident baba mutta. Ndeka mukwano bagenda kugamba abasajja weetuli wano tukyatambula kubuulire era bagija kuba nti yabadde yeebase teyazukuse. Nze nkubuulira ekintu kyamutuze teriyo musajja ali azamanya mukazi kale bwe kikuyitako kijja kukwata because it's not fair. Stinga bantu baba balaba gwe tolina yadde koopo stinga atuba tulina okwekaka ennyo ngiye ŋŋambe kakati artist kaninye ennyonyi nkiteekeyo nange bamanye nti level njiriko kankoleyo kino kangule emmotoka nkyuse buli mwezi. Naye kakati anti ekizibu social media yajja kubanga twabeerawo ebbanga ddene nga tetukola ki nga tetupostinga ate ng'obutuufu bwakyo ffenna twandibadde tetupostinga
nga tusigalawo ng'abantu betuli tebabimanyi. Era omuntu kirungi n'opostingako bitini. Byoyagala bamanyi. Omuntu mu posting eyo byoyagala tumanyi. Posting eyo olina kugamba nti olina okuba ng'oposting ogamba kale kino mukimanyi. Naye sigamba nti naguze emmotoka empya kangi posting, kati naguze poloti kangi posting, kati nakoze wenti kangi posting. Eri omuntu bw'obanga opostingako indirectly you want to inspire others. That is okay. Okitegeera. But if posting to show off, tekyandibadde kirungi. Era naffe olumugano nga n'ebibbi kino sijja kipostinga. Ekyo kankireke. Okitegedde. Omuntu ng'olina ky'obaza abantu nkibagamba nnyo nti bw'oba olina ky'opulaninga kiba kirungi n'osirika. Kubanga omulabe kyonna kikwata nnyo. Omulabe ekintu kyo ky'opostinga ky'opulaninga olumu akola ki? Akitataaganya. Kuba ekiiso kya ddala gyekiri. Kya ddala. Ate ne woba ng'opostinga ebintu byolina okuba ready kuba abalwana babeera bangi. The moment you post, of course ekiiso kiba kirabika. Era manya nti olina okukola mavivi. Olina okuba nga either oli mulogo nnyo oba oli musabi nnyo. Era Uganda erimu abantu babika bibiri. Abalogo ennyo n'abasabi ennyo. Kati omusabi yamala n'awangula. Kati ekyo Allah nkimwebaza. Nti nze kategole y'abalogo. Wajagikuwonya. Ndi mubasabi nnyo. Ndi mubasabi. Era essaala eno omuntu ono omulogo ayinza okukola ekintu nalowooza nti awangudde. Nze abantu mbaga nti abalogo temubafaako. Omulogo alina tayimu ye. Katonda gy'amutegeka. Gwe bw'obeera ate kankubulye ekisanyusa ku ddogo. Munnange eddogo omuntu nga talina nsobi nalyo limulaba. Limulaba. Ne waliwo eriyitira. Nkubulire limala ne lifuluka. Erigenda. Lifuluka. Bwe ligaana okufuluka ng'okyali mulamu. Kati obalaba nti ogenda noga nti omukazi oyo yaloganya abaana ba munne naye ababe ebintu byabakutte. Are you getting it? Nti olw'okuba nti oba gwe tolina musango ebintu ebyo waakiri bittukira mu baana bo oli kyogamba nti omulogo ennaku zo zikola ki? Ziggwayo. Oba nga tolina musango omuntu n'akuloga nga tolina musango tolina kiwali njagala kukakasa ng'engalo zo ntukuvu bwe ziti omulaga ajja kufa nakyo. Wallahi. Waakiri era owuli abantu nga nti byamukutale ne bimutuga byeyeretedde gutu abantu ab'ebyokuula babireeta ne bibeetugira. Mbiraba nnyo. Babireeta ne bikwata abaana baabwe. Babireeta omuntu nga tabuliddwamu bikwatakwata abantu. Era ojja kusaba abantu abalogo babaamu n'abaana be. Kwega bwebiti ensi bwe teweri. Naye nga kwegamba point baddemu nti ffe ng'abantu twewale nnyo competition. Yes. Buli muntu live your life. Live what you can afford. Ebaye ebintu nga sibi affording nga ngamba ekisaawe no sijja kukola ki? Sisobola. Essomero lye sijja kulisobola. Lwaki we ntwala omwana wano nawe oyagala mutwala? Evo njagala kwenkana. If you can't afford, don't. It's okay. Si buli muntu ali obulungi mu Uganda nti yasomera mu ssomero lirimu. Buli muntu abeera n'ensonga ze. Ate ddala abakazi ntero bagamba abakyala ddala abawala. Omanyi nti Shamima oyinza okuba n'omuwala ng'okompitinga naye akasimu naye nga yakakudde. Gw'oli ku ssimu nga njagala ssimu ye yakudde enkuuli. Otawaana n'omuntu oli ku ssimu akaviiri ka miliyoni 3 yakakudde. Okitegedde. Gw'oli eno otunda bintu byo. Gw'oli kutunda bintu byo ye yakoze eki yakudde. Okitegedde. Ate era eriyo sayidi endala n'olaba omuwala ng'anyirira eri abawala nga banyirira bw'ati n'ayiika ng'amata. Naye nga newomukwata n'omunzika bw'oti. N'omugaa nti emitwalo 10. Wali obaddeko n'akakadde kwako nga tabeerangako nako. Naye ng'anyirira bw'ati. Mukama yakimuwa. N'omubuuza olinayo pusi. Nga ne pusi taki. Olinayo enkoko. Dokita akawampadde kapya. Olinayo enkoko. Olinayo enkoko nga yo. Nga Shamima enkoko takirina. Olinayo embuzi. Kakati gwe oli eyo gw'olaba muwala omwegomba akumanyira naye ng'ate omusinga. Buli kimu. Omusinga. Nga for you have something as a woman in your own way. Ngono gw'olaba kweragira kwa wambedde nga tuzikomeerya ebiviiri naye nga n'enkoko. N'akamyu. Akamyu kayinza okuba akangu. Kuba pusi yo bazaane babusuula. N'omugambe wake. Dokita tuweeyo akatalekeka eri omwana ow'obuwala anyway eri mu Uganda. Kuba abasajja bajjagaane bannange buli omu omwana wa buwala eri mu Uganda.
nze ndowooza nti omuntu yenna ayina andaba njagala okubagamba nti buli muntu alina olugendo lwe. Yes. Buli muntu alina olugendo lwe. Walubanga ekikyo tekinnatuuka kijja kujja. Kakkana. Toggwamu maanyi. Kiyinza okuba ng'ekiruddewo naye kijja. Ate omukyala nze ekyabakyala okweteekako value sikivaako. Value etegeeza nti omukyala osobola okuba nti weetengeredde mu ngeri y'ebyobulamu okweyimirizaawo ebyensimbi nga ekintu kyonna ky'oyagala okwetuusaako mu bulamu bwo osobola okyetuusaako regardless. Omwana wo nga tagenda kusula njala, tagenda kuba nga talidde kubanga tosobola. Mu mbeera yonna gy'olimu, oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga osobola okukikola. Bw'oba oli mu kyalo obeerayo n'akasukuko omanyi nti nannakati wange value yange ya nakati. Ninayo obukoko bwange Obuganda buvaamu ki? Kubanga abasinga value tebagitegeera. N'omwomukyalo ayina value. Njagala ogende nti nayo obukoko bwange Obuganda. Ntunda amagi gange. Christmas bw'eneetuuka nina obukoko bwange kati buweze 10. Omanyi nti otandika n'enkoko 2 ne zizaala. Obwana 10 ne zizaala. That is your value. It's not about the looks. It's just making you a holistic woman who's able to independently stand in case of anything. And any woman needs it. Yes. And any man needs it. It's not only about women. It's also men. Yeah. Okay. Neyanziza okubeerako tukita neyanziza nnyo neyanzige mukwano okujjako ku Executive Media n'otukyalirako oba ffe ne tukukyazaako abalabi baffe aba Executive Media njagala okubeebaza okubeerako basponsors baffe okuli aba Nile Agro, KCB Bank n'aba Elite Nannies. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusisinkane ku lunaku olwokutaano n'olwomukaaga ne Sande. Musiibe bulungi, mweraba. Executive Media. Focus. Innovate. Succeed.